tasiiba bagamba kale singa nasiiba sebo kiweddeko tubasiibyeko kiweddeko ekisiibo bane mwebale kusiiba mwebale nnyo mwebalire ddala tuli ku ddakiika nnyinza kati kuseemweyo ku makya g'olunaku olwaleero a program simula tuyingiddewo it is a Tuesday tuli mwezi gwa Kafumula omwaka 2024. Welcome to the show. Tuli wano okuyezayeza bannaffe abasiibye era n'okubagamba nti Idi Mubaraka. Olunaku olw'enkya tugenda kuba tusaala Idi, tugenda kubanga sibulukuka officially kuba gye twatandikira. It's been a roller coaster. Twasiibira mu kasana kali pereketya ennyonta ne tukalakata na buli kimu nenje kigeredde nga n'obudde bugenda buweweera. Welcome to the show ladies and gentlemen. Yeno nesumula kigoyo gikuterefine wakaka Uganda nga naffe abatabula batunda ttaka bateeka mu ssente awamu n'ekyokunywa kya Buganda kumbucha. It must be 18 and above ate oba okozesa omwenge gwe tokombako birekere bali abalala ab'obwongo obuwogi. Tweyongeko tutandike. Good morning. Nga bulijjo bwembeera. Very fine. Obadde nkuba ku simu yo teyitamu. Oli bulungi? Ku Easter aliko. Njagala oba nkuterekeko kasente ka futali nga tekatuuka ba blockinga mobile account yo. Kayo yolimbalimba abantu abatakumanyi bambi bagenda kukwata. Nkulabi walingo oyambuka nengamba bambi kinyabo kisiibye. Olwo yambuzizza ku Idi tuli wakonze gye twali ku Easter. Mwejjeemu obuntu obugenda okutta ebisibo byammwe nammwe. Gye tugenda obbeerera ddala gye twali ku Easter. Omusiibi atasonyiwa naye akutama. Tujja sonyiwagana after tomorrow ku Lwokuna tugenda kubeera bamukwano ffenna nga tuli draw. Nja tusanga n'ebisero byagagamba. Tugenda kubeera ku draw. It's beautiful. Nga njagala okubaza abantu mwenna ng'osiibye. Ati nagala kwebaza abantu abeetolodde abasiibi ne mubasobozesa okusiiba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kalonda munaye gwe tusinzayo omu asobola okuba nga asinza alya kukanya mannya era nzikiza nawe ojja kufunayo omukisa ogwo. Olw'okuyamba oyo ayasiibye abasibuludde abantu nga muli kapo nga mwawukanya eddiini naye nga munaakugumiikiriza banange muzanye paati. Waliwo abalala nolaba munnammwe ng'akutta omusalo oba nga yazipeleka mulekerawo ne mpolampola ali munnammwe ali mu kusaba. That is beautiful. Ensi gye twagala buli omu nga tusobola okwetoloola etinga. Sikulaba munno nga ali mu kusaba n'ogamba kati yeesabisasabisa ki. Tubeere mu nsi nga buli omu asobola okuwa ekintu kya munne ekitiibwa. Olunaku olw'eggulo balangiridde nti Idi alunaku lwangi. Nagiwuddira nakunenkubira essimu. Era bwe tweyongera bwetyo twafunye obubaka okuva ewa Ssaabasajja obuyozaayoza Abayisiraamu okubeera nga bayise mwezi gwa Ramadan era nga bwasomeddwa Oweekitiibwa Israel Kazibwe ng'ono minisita w'amawulire mu Bwakabaka. Bingi nnyo Ssaabasajja yeebazizza abasibuludde abasiraamu nga kwe twebali naye yennyini nga kwe tumwebaliza tusibulula wano. Ssaabasajja Kabaka baalya hafi yajja nanyumiza. Saasobola kujja nayine saayina kanzu naye kati nagiguze. Sibe ekidako kumpitako. Ate baalabanga kanzu ate mwe baali balungi. Bambi n'amasuuti. Tewasobola kusoozi kujja naye abantu bajja. Abamasuuti baalimu. Ze naye mazaali kanzu. Ase kanzu zokka. Oyambala. So tewali buzibu. Abantu abasibula, abantu abayambye abantu abanaku mu kisibo because ogwo omwezi guba gwakola bintu bingi nnyo. Abayambye abantu abalwadde abakyalidde ku balwadde bambi buli omu kyakoze mu Ramadan eno. Bw'oba olina obusiba bw'ozisigala ng'okikola. Kuba tetukoma kubeera bakkiriza kuba nga Ramadan yaweddeko. Awo nno munnange mweyasiriza n'obubaka eggulo bw'atadde bannakampala ku bunkeeke obw'emisolo. Nagamba muno si kibi kusasula misolo era tegubangako musango kubanga era tuddamu kujjukiza gavumenti oba parliament tayina gyekola. Sente zonna ezituyambe. Fe mulimu gwa gavumenti. Fe mulimu gwabwe bakola mu ffe. Era bwe twogera kati naye ekedde genze mu town. Kukola. N'agamba naye singa emisolo gino gigerekerwa bulungi nnyo. Ate era ne watabeerawo ndooliito eri abagisolooza ne be bagisoloozaamu. Kale ne tukwatagana ate ne watabeerawo era busosoze.
okwawulayawula nti bano basasule webati bali basasule webati bano obubaka bwabadde bulungi nnyo mbadde njaliyo nempuliriza radio president omwate gwe mbadde mpa ekitiibwa n'agamba you are do whatever you can abantu mubajjeko omusolo muyinza osasula omusolo si bwetyo tetwageza amaanyi kisobola okuba nga kituufu naye ne sayidi erinnya atugirowoozeeko oba ontegeera anti omuntu ogamba do whatever you can kiri kyetugamba muno bajja ne basika ebintu by'amatu ne babisuula ne balwanagana oba toyambye embeera so kuba Uganda yaffe ffenna yaffe ffenna just tuwanyisiganya mu buwanyisa ne tugamba nti kale gwe kilasi twalamu naye nga tumaliriza ffe bannanyi so obubaka bwabadde bulungi nnyo Ssaabasajja buuyozayoza abasiraamu era n'asaba Allah atusasulemu ekisinga obulungi alhamdulillah amidu omukisango tutte kale kuteekateekeza kaakati twagala okuddamu okwengera okubeebaza bassebo ne bannyabo mwebale kubanga ate mwetabye mu misinde egya mulundi guno egya Kabaka birthday run kakati buli bwolaba Kabaka birthday run tuba tuli mu nteekateeka ezikulembera okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kati bwe tumala awo enteekateeka endala eziba ziddako ebeera birthday ya BBS telefayina awo tugenda ku mukolo ekitikkiro ekikulu kubanga era wabeerawo birthday run Kabaka Ssaabasajja Kabaka awe bamukwasa BBS along the way sikuva eri mu ntandikwa but along the way naffe awo twajja ne twenyigawo nga 12 awo mu kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kakati olumu tuba tetugenda ku masomero olumu ne tubeerako mu lubiri era nga amazaalibwa gano tutera okugenda Ssaabasajja Kabaka n'atugabula keeki yes naye omulundi guno okusinziira ku Weekitiibwa Kawuki kakati tugenda kujaguliza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wano ku Lutikko ey'aba 7 Side oba naye balutikko ku kanisa aba 7 Side Najjanankumbi era nga omulundi guno olwo mmanyiwaawo waliwo yanga Christian waliwo si wagazi nnyo si watono naye si wagazi nnyo kubanga singa tukeera bukezi nituba kwessaawa emu bamujjuza so egenda kubeera kuyita bagenda attendance egenda kubeera by invite so abalala ffena tusobola okujaguliza ku masaza gaffe ag'enjawulo oba ewaka waffe kubanga olutimbe luno kwosinzidde BBS telefayina twebaza Katonda weetuli tujja kubanga tubaweereza butereevu kale kaakati ku lunaku olwo Oweekitiibwa Kawuki yasabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu masaza 18 okusimba emiti nga ekijjukizo eky'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka kyendowooza nti kirungi nnyo singa buli maka mubeeramu omuti ogw'amazaalibwa tuyinza okubeera nga ate twongerayo n'okutaasa embeera y'obudde n'obutonde bw'ensi obadde bukola ki bulutawanya ennaku zino kale ebyo byebimu ku ebyo ebigenda okubeerawo nga tujja kuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka so enteekateeka olwedde weeri bannaffe aba 7th day Najjanankumbi mu ggwanga mwonna be bagenda okuba nga bakulemberamu ensonga enda twagala okuba nga tubannange tubakulisa aba-advent olw'okubeera nga ate mugenda okuba nga ate mwetebetebe ensonga eyo muyogeeyoge kale era nga ndowooza buli omu gy'oli tugambye okulaga nti oli part of the celebrations funa omuti naye kati nze ndi mu 7th day naye gwe nanku wange mu 7th day ate nga nku wange namukula nnyo nga ndi bwe nti naye nawe ojjalabira ku telefayina ojjalabira ku telefayina guma ennyimba zaabwe enyimbemu leero kyerekereze baleke banno bawanguleko wama mu kweyongerayo bwe tweyongerayo olunaku olw'eggulo Opozisoni yasomye budget yayo ya 2024 pozi be basookayo era nomunayo kino kyaleetebwawo ekitiibwa Mathias Mpuuga buli omulundi era nga ye alina budget gye yasoma legacy munnange yeeyongera mu maaso kakati munnange awo nno nga ffe eggwanga Uganda minisita w'ebyensimbi tannaba kuba yeri batulwako wano weyinza okufaanana weyinza tukubira ekifaananyi ne batusiigira era awo I think mu myezi ng'ebiri tujja kuba nga tufuna budget ey'eggwanga lyonna 2024-2025 kakati budget ya opposition not nope ya opposition yabadde mu $43
trillion 43 obuse wadde ng'eyeggwanga ku kye twamanyako ekiri mu pipeline eri mu trillion 58 era dda bali wala nnyo basazeeko nga 10 na ziizo ate nga soloziddamu supplementary ate baliwo balagatako supplementary poze teri kwesanga era munange nga chief guest w'omukolo guno yabadde president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi okusinziira ku leader of opposition side zeeyo Joel Ssenyonyi yagambye budget yaabwe etunuulidde nnyo okulwanyisa enguzi ate ne luli bwe gwali era bwe gukyali duli omukulu Mathias Mpuuga manze nako okuntunula mu maaso okimanyi nine oba yagala oyogera ebintu byo nga sikulaba tokimanyi nti nina ensonyi manyi yagala nkundawe oba zeka okuntula mu maaso gyakundeetera ebizibu munene bagenda kuba baloketinga nnyo mu kulwanyisa engozi kuba wano Uganda we tuli okubonaabona ati omulimu okuloopa bamuwadde so gavumenti yabe seregera ziteeka nnyo mu lugambo omufunye bulungi nnyo era awo naye nayogera ku nsonga eggulu ate era ng'ekyaliwo ey'emisolo anagamba gavumenti singa etunuulira nnyo gavumenti ya Uganda at large because yeyina of course ye leadinga eno nakasinga etunulira nnyo engeri y'okusala emisolo ate okusinga ojjongeza saa zino singa kati business person mu Uganda tali ku nsonga ya freeze singa ali celebrating ati munnaye balina we basaze ne we basaze naye ekibi nnyo okuba nti saa zino tulimu kwe wabaddewo eggula amaduuka gaggaddwa lwa nsonga za misolo bw'atyo ne minisita wa finance mu ludda oluvuganya government Ibrahim Ssemujjunganda n'agamba ate obuzibu bwe tuyina ddala wano gavumenti kwewola ssente n'etazikozesa kati baziwali baziteeka buteresi ne baziteekawo ndowooza just zabigwa bitalaze labeko and yet we need to pay this money back ate era zivaamu bagayita magoba zizaala zino zaala naga kakati awo tuba tukola biki ensonga nnyingi nnyo era munange omugenyi omukulu naye yayogeddeko eri bannamawulire n'agamba ideas bonga opposition balina ntomooni kubanga baba batuwadde budget nga eri wansi ku budget government era basabye government emusaba kopako opposition oba government ebaweemu omwezi kye baagala Kyagulanyi kye yagambye zino nzona ideas tuzirina kati laba go abeera gwe muna Uganda ng'oli agambye nti engatto yemu brand yemu ogigula emitwalo 10 waliwo agiguza emitwalo 2 ogula eriwo nyinza okugula eyabiri bwebebe bya buwambi wangaala nze bwe mmanyi wabula oyagala okulya kati amangu agondidde ogambye otya ngula yabiri kubanga ebyebbe ebiwangaala you're being convinced nti eno brand yemu ey'engatto era eyagikoze y'omu just omusuubuzi bw'okutte kwefuna agenda n'asuubula ne Adamu omusajja yakola Apple mula n'akola Oppo era biba brand zezimu olumu naye nsigala ku kyabbeeyi nze siba ku kigambo kyange osigala ku kyabbeeyi tugenda kunkangakanga guno muzeyi gwammwe ogw'okukanga buli muntu teri akkanze ntaddewo kibuuzo era kibuuzo kibadde kintiisatiisa Kyagulanyi agaye babawe mu ntebe bafugemu ne bajeti yaabwe eyo kati omukulu n'asirika busiisi n'atabaako kyanyega tulinze osanga tannabiwulira naye singa bannaye nali mukulembeze nze nkuwamu ogambye olina mmeka kati kwata nawo ikwata yiiyo tulabe nembeerawo nenkuyimbira liba tebindokomeka bimulemye